Waliwo enjogera egamba nti tondaba okusenya enviiri nali mata, kozi n'endala egamba nti ebirwa byerabirwa. Tuli wano e Kayunga, Bugerere, yes, ku kyalo ekimu kye bayita Kyammimbi, akatawuni ak'omunfuufu. Eno olwaleero nsazeewo okubaleeta nga nina byenjagala okubajjukizaako anti bagamba ebirwa byerabirwa. Tukimanyi bulungi nti essaza ly'e Bugerere Ssaabasajja Kabaka ko n'abantu be bonna kirabika nti okusala ssezzibwa okujja okutuuka mu ssaza ly'e Bugerere tekikyali kyangu. Kati nsazeewo just mbajjukize bujjukiza nti kyali kibaddewo okwo newankubadde nga mukadde kano tekikyasoboka. Amaka gano ngenda kuwa emboozi yaago. Gaali maka malungi naye kati emyaka egiyiseewo ebintu bikyuka. Kati galinga bwe gali. Mu mwaka ogwa 1994 Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima n'asalawo okujja okulambulako essaza lye erya Bugerere, naddala ng'asazeewo okujja okukyalira omusajja mukwano gwe Nfanfe, kati omugenzi Bukenya Ignatius. Amaka gaffe mukadde kano bwe gatube galabika oluvannyuma lw'emyaka emingi egiyiseewo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi okuva lwe yali asiimye n'asalawo ajje akyalireko musajja we Nfanfe, omugenzi Bukenya Ignatius, yes, oyinza okwongerako erya Kamulali kuba yali musajja mulimi ng'ekirime kya Kamulali mu Uganda ng'akitadde ku mutindo gwa waggulu nnyo. Ekyo kyekirime mu biseera ebyo ekyali kirina ebbeeyi ekyasinze bwe mba ngerageranyiza ku mmwanyi kuba bbeeyi yakyo yali ekubisa mu y'emmwanyi emirundi n'emirundi. Era abantu abajjumbira okulima Kamulali ebiseera ebyo baafunamu nnyo. Yes. Ssaabasajja Kabaka bw'asiima okujja okukyalako mu maka ago ge mulaba mu kifaananyi emabega awo, lyali bbinu ly'amaanyi nnyo, kwali kusanyuka kungi. Akasiki ako kamala omwezi ndowooza mulamba, ng'ekibeera wano eno nga bw'olaba mu kisaawe kino kwabeeranga kwegezaamu obudde obw'akawungeezi nga buno, eŋŋoma nga zivuga, embuutu nga zivuga, ab'ebigwo nga bameggana. Twabanga n'abasajja ab'ebigwo abamezza abazibu ennyo nga bakolamu okwegezaamu, kozi n'abaana ab'obuwala
abaali bamanyi okuzina amazina amaganda nga babiibya nga banyeenya ebiwato. Eyo gye nja okuyita practice yonna yakolebwanga wano eno mu kisaawe kino buli lunaku. Ekyo kyakolebwa ebbanga lya mwezi nga mulamba nga twetegekera okukyala kwa Ssaabasajja Kabaka. Bwe nkuzaayo emabega mu biseera ebyo, Kabaka twamuyitanga Ssaabataka, era ebya Ssaabasajja mu biseera ebyo kyali nga tetunnatandika kikozesa, newankubadde ng'erinnya lyali gye liri erya Ssaabasajja, naye mukadde ako twakozesanga Ssaabataka. Kati ng'ennaku ziweddeyo Ssaabasajja okukyala, olunaku Mulindwa nga lutuuse, lyali bbinu ly'amaanyi nnyo kubanga kwali kunyumirwa kw'amaanyi. Ssaabasajja n'ayingirawo ntumwaniriza. Amaka gano olw'okuba nti ekkubo lino bali mu kulikola, waliwo ebyakyukamu. Twali tulina omulyango oguyingiza Ssaabasajja n'ogumufulumya, era nga twatimba nga tukoze ebiyitirirwa ku miryango gyonna oguyingiza Ssaabasajja n'ogufulumya Ssaabasajja. Amaka go gakaddiye kati wenjogerera, guno gwe mulyango ogwali gulina okufulumya Ssaabasajja ogwamufulumya ng'akoze eki, ng'akyadde. Ate guli gw'olaba eri gwe gwamuyingiza, oba twali tulinako ebiyitirirwa bye twali tuzimbye eby'amaanyi, embuutu ng'ewuuna oluwuuna ekyali wano eno ku kuyingira wano. Kyali kirala nnyo. Embuutu eyali wano yali nga mpitirivu nnyo, era Ssaabasajja yasiima nnyo enteekateeka eyakolebwa. Yagenda okuva mu ssaza lye erya Bugerere nga musanyufu bizibu, ne ku ssaawa ya kaakati ekyo nkimanyi Ssaabasajja kikyamuli ku mutima, tasobola kukyerabira. Ssaabasajja ebiseera ebisinga mbadde nga nfuna akakisa akamusisinkana nga azze okutukyalirako mu ssemaduuka waffe mu kibuga Kampala, ssemaduuka waffe owa Capital Shoppers, omu ku ssemaduuka ennene mu kibuga Kampala. Era bw'oba nti ogenda kugula bintu mu zi ssemaduuka n'otagenda kugula bintu mu ssemaduuka ya Capital Shoppers, gwe Kampala obeera togimanyi, era tetukutwalanga mu nakibuga. Kale Ssaabasajja mbadde nfunanga omukisa ogumusisinkana, era nze mbadde nga mwaniriza. Nze mwaniriza, si nze mbadde mwaniriza buli bw'abazze mu ssemaduuka yaffe okugula ebintu. Ndowooza bagamba amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde, kansubire ekyo kigenderawo. Ssaabasajja nasemba omulaba nga nkyali muto, naye kati mukadde kano bwe mba nfuna omukisa nga simunoonyezza ye najja mu ssemaduuka waffe ne mwaniriza, ekyo mpulira nga kiba mukisa munene nnyo. Yes, Ssaabasajja okuva lwe yakyadde mu maka gano, simanyi oba yali azzemu ofuna omukisa ogukyalako mu ssaza lye erya Bugerere. Ekyo mbadde sikitwalanga budde bukinoonyerezaako kusobola kukitegeera, kukimanya, naye mu byenzize nga mmanyi ebibaddewo nkitakkirizibwa kulinnya mu ssaza lye
erya Bugerere. Olunaku olwo Ssaabasajja lwatuuka yajja ne konvoyi nnene nnyo okwali abalangira abato, abambejja n'abantu abalala b'ebiti eby'enjawulo. Kozi ne bali abambowa be, bali abasajja abagabuto aganene. Kuba kyenzijukira abambowa, buli mumbowa yalya oludda lw'embuzi lulamba enjokye. Bali abasajja baali bansanyusa nnyo nga bamaanyi ba kiwago obutafaanako n'abantu kati Ssaabasajja ababeera nabo ensangi zino. Luli Ssaabasajja yabeeranga n'abambowa nga bambala endege ku magulu, ng'olabira ddala nti kugamba yes bajjayo ekitiibwa ky'Obuganda ekitakyaliwo ensangi zino. Kati abeerako n'abakuumi ab'enjawulo abandi baddenga aba gavumenti. Nakyo si kibi, kirungi kuba Ssaabasajja waffe alina okuweebwa obukuumi obumumala. Naye ate era nze ŋŋamba okubeerako abambowa be bali mu nkola gye tumanyi obulungi mu Buganda, nakyo ate kiba kijjayo ekitiibwa ky'Obuganda bulungi nnyo. Yes. Naye katusabe Katonda, ndowooza buli kimu kijja kudda mu nteeko. Ssaabasajja ku lunaku olwo ng'akyadde ne tumwaniriza. Awo olaba omuti gw'omuyembe omunene ogwo mu maaso awo mu kisaawe we waali waazimbwa ennyumba eyandibadde ng'eya oba njogere ntya eyeniga ensiisira y'essubi, naye nga si nnyumba eyaddala nti nnyumba nzimbe, nga kandibadde ng'ekituuti Ssaabasajja kwe yali alina okubeera nga atudde mu kituuti ekyo, obanga bw'oba omanya ekigangu. Yes, mu kitundu awo bwe wati awo olabaawo kitereereza ekyo. Olwo ffe abantu be ba Ssaabasajja nga tujjudde awasigadde wonna, kompawundi nnene twali twajjudde buli wamu wonna. Abantu olw'okuba nti baali bangi nnyo, ekifo era nga tekisobola bamala, abalala basobola okubeera ebusukka kkuba eri ku nnyumba z'olaba nga gye bayimiridde, n'abalala bajja okuva mu masaza ag'enjawulo nga bajja n'ebivuga eby'enjawulo eby'ekinnansi, eŋŋoma eŋŋanda, bonna nga zivugira eri emitala, nga buli w'owulira wonna ŋŋoma ŋŋanda yeekola ki? Yeevuga olw'essanyu eringi okwaniriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Yes. Ekyo kye kitono kye nsobodde okubannyonnyolako ku kukyala kwa Ssaabasajja Kabaka mu maka gano ag'omugenzi, omusajja omugenzi Bukenya Ignatius Kamulali. Suubi Hope nga bulijjo wano wewaka ewaffe mu kyalo gye banzaala, abadde tamanyiiyo okitegedde kati omumanyi bulungi paka ewaka mu kyalo. Lwaki siva wano? Weebale kulaba.